obulamu bw'ensi eno bwe kumakya olaba mutambula naye tomanya bifa mu malwaliro. Abantu bali bubi, abantu bafa ate nga balina ssente. Nze kyantuukako esaawa ey'okufa sitaani alina engeri gyakunyagako okukkiriza ne kukendeera. Era bangi okukkiriza kukendeera olw'obulumi. Nenga nasaba esaani ngamba Mukama Katonda omulamu leero kati ntwala nfe. Nga obujjanjabi bakufaako bulungi service nedda tebanfaako. Bakuwadde kitanda. Ate baali bamanyi sirina wadde 10 bampadde kitanda. Nenkaaba nnyo nengamba nfa. Leero kanfe nga Mukama ntwala nfe. Ebyo zaatuuka ssaawa 12 ekirowoozo nikijja negamba yita ku basawo. Nenkoolya neddoozi nengamba musawo jangu temulowooza sirina ssente nedda jjana. Nenga temulowooza sirina ssente nina mu kasente kange mu nsawo. Mujje munyambe bwe baawulira kasente bajja yakagaale speed ne banteekako bantwala mu byuma bagenda okusanga nga ekyenda kyabisi. Kati bwe kyayita obudde ne buziba nengamba nti kiwedde mba wangu naye obudde bwe bwaziba bansumira ekinnya kyali kiwanvu ne bansibira ekinnya ne banteekamu. Bwe bamala okunyisibira ekinnya okunteekamu ninze luusi nalowooza nengamba ensi lwaki yankyawa. Abantu bonna bakungaanya ensi yonna ne beetooloola ekinnya nze ndi mu kinnya wansi. Baali bayimba oluyimba olumu bagamba fa fa. Baali bakuyimbiddeko oluyimba fa nga mu butuufu bakutadde mu kinnya wansi. Bo abasamize kye mbasinzaako bo tebasobola kunyumya bya mu ggulu naye nze nsobola kunyumya ebyabwe mbimanyi naye ebyange tebabimanyi. Mutegera bulu kubanga bo bakoma nti jjajja bulamu ye Katonda Lucifer mwenye mukasa w'ennyanja gwe basinza ne kiwanuka ali waggulu. Ebyo byonna mbimanyi. Bwe mbanga nsobola obimanya kitegeeza gwe n'obwona osindika omugini tegujja kujja ewange kubanga gumanyi gujja kukubwa miggo. Export TV to the world. Kale muganda wange weebale nate okubanga otwegaseeko eno Export TV nkwebaze ya subscribing ate naba bambi subscribing kuba bino ebintu bingi nnyo ogenda binyumirwanga ate bo subscribing notekako notification bell baba ku notifyinga. Aba Cambridge essomero lino ndi kugamba lunye duso omwana ku ssomero kusoma kugenda kutandika omwezi ogwokubiri guno tuli mu January. Omwana mutwale ku ssomero bamusomese omwana bamugatteko ku kitone kye empisa n'eddiini ye obezikiriza ye babisaako nnyo esiira ow'ekisulo owawaka deke yabo nabo nebikozesebwa babisanga ku ssomero. Mwaba atalinawe mukuumira baana osoba omwana ne bamukuumira ebbanga lyonna lyoba oyagadde wamma embeera n'etambula bulungi nnyo. Ubuntu enamba zaabwe ziri wansi yo hotel buli ebikwatagana hotel kulya kusula massage sauna conference halls gardens bakubireko. Nabbi Robert Yesu yebazibu. Amina sebo. Ulamu gamba buti. Bulungi sebo. Tuli mu 225 twegiriisa. Ya tusanyise baraba 225 twegiriisa. Omwaka ogw'ebyafaayo mwaka ogutandise mu America tutandise na muliro gwokya. Mu Uganda twatandise na biyongobero. Mu Uganda tutandise na biyongobero. Gamba inna lillahi wa inna ilaihi. Tutandise na biyongobero. Mwaka gwenyini mwezi ogusooka mwe tutandise na biyongobero. Naye abakyali abalamu mwebaze Mukama Katonda ali waggulu eyo. Era nga tutandika tusooka kwebaza Mukama Katonda ali waggulu ennyo. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire kubanga tuli balamu. Atukuumye. Amina. Weewaawo tuli mu ggwanga lyattu Uganda ebintu bingi ebigenda mu byobufuzi mu byobulamu kw'ossa n'ebyenzikiriza. Leero tugendeko mu byobulamu awo wennyini wogenda otukubira ttooki obubaka bw'oŋŋambye kwali nga tuli offset. Era tugenda mu byobulamu nga mu byobulamu bye tugendako nze kennyini naliyo kubanga obulamu bw'ensi eno bwe kumakya olaba mutambula naye tomanya bifa mu malwaliro. Abantu bali bubi, abantu bafa ate nga balina ssente. Nze kyantuukako nalya bulungi ng'omuntu bw'alya ne yeebaka naye agenda kwera mukaaga gw'ekiro. Nagenda kulya ntandise kutuuyana. Ne ntuuyana nayitayo sisita wange awo nanyambako. Nga weebase tolina buzibu bwonna? Nga sirina buzibu bwonna. Natuukira mu ddwaliro Kadiiki. Bwe bandaba abasajja baalaba nayijjira mu bigatto kati babiyita bagaggawale kati. Bino biniigiye naye. Bwe bandaba
banda banali bubinga ntuyana ne bampayo obukerenda bwa ovuddewo osimbuddewa nali simbudde kamwocha natwala mu kadiki yali bukotaawo bwe natuukawo ne bampayo obukerenda bwe mutwale ena tebafaayo kunkebera oba mbadde ki wabulumi ki nedda bo bampa bukerenda nga bakubuza owulira otya wabanga kye basooka kulaba singa baawulira motoka epaakinga bandi nfuddeko naye lwakuba tebawulira motoka epaakinga ate bwe basooka kukuleeta ne bakutunulira ebigere nakuleesa afaanana atya nange nfaanana ntya naye nayinamu ku ttooke kubanga waka nayinayo miliyoni zange 5 naku akawunti nayinayo miliyoni 15 naye wakuba munnange kusinziira bwe nali nyambadde endabika bagamba ono gwe baleese tayinamu kattooke munkuseere ati ne bampa ekitanda obulumi bwanduma ne ntuuka saa 9 gw'ekireeyo nga bunnuma naye bwe natuuka saa 10 ne nkyusaamu essaala ninga mukama kati ntwala nfe ng'owulira kisose nali mulokole mulungi mubulizi wanjiri naye munnange esaawa ey'okufa sitaani ayina engeri gyakunyagako okukkiriza ne kukendeera abaira bangi okukkiriza kukendeera olw'obulumi naye nga nasaba esaani ngamba mukama katonda omulamu leero kati ntwala nfe nga obujjanjabi bakufaako bulungi saavisi nedda tebanfaako bakuwadde kitanda ate baali bamanyi sirina wadde 10 bampadde kitanda naye nkaaba nnyo ne ngamba nfa leero kanfuni nga mukama ntwala nfe naye bwe zaatuuka saawa 12 ekirowoozo ne kijja ne gamba yita ku basawo naye nkoolya n'eddoozi ne ngamba musawo jangu temulowooza sirina ssente nedda jjana naye nga temulowooza sirina ssente ninamu kasente kange mu nsawo mujje munyambe bwe baawulira kasente bajjayo akagaali speed ne banteekako bantwala mu byuma bagenda okusanga nga ekyenda kyabise abasawo ne beewuunya mu kaseera ako bantuuma n'erinnya Patience wali mu kusooka wali ki kusooka luli oba nali zekyala naye waliwe banteeka mu ka-TV bantuuma n'erinnya Patience okusinziira bwe baalaba munda ng'ekyenda kikutuse ne bagamba musajja mugumu bwati bantuma Patience ne bankebera saawa eyo ne banzirusa bantwala Mulago naye nze nali mugumu kyovulaba nti bw'olwala nga wakkiriza Mukama Katonda bw'ofuna ekizibu nga wakkiriza Yesu bw'okkiriza Katonda nga wakkiriza oyo ali waggulu ennyo tobanga ono akkiriza sitaani kubanga essuubi ly'amaanyi likomawo wadde wali nasaba esaala nti nfe essuubi Katonda yamala nanziriza essuubi bantwala mu ddwaliro nga sinagenda mu ddwaliro sayina sente nayina kuyita mu Mulago wandegeya mu banka nzijayo kasente ng'omulwadde abasawo abantu bwenatuuka mu bagiyita kwiru layini y'omu banka banviira nengenda ku akawunta nenzijjayo kasente nentuuka Mulago bandongoosa abasawo bwe bandaba b'e Mulago nabo banyongera erinnya Patience kubanga bandaba nti musajja mugumu ekyenda kyabise kyokka ntambula ne bannongoosa enkyawe bwakya maze kuva mu siyeta sitaani najja nangamba nti Robert bukya weepanka leero kati ofa ng'ajja mu kifo alabika bw'ati naye kubaawo oba ddoboozi nga ly'owulira nedda bino bijja kuba byabakkiriza bokka era nabagamba si bakkiriza bano abanoonya bunoonya busabirwa kubanga mulimu abakkiriza abalwanyi omukkiriza omulwanyi yajja kutegeera kino basooka ne bansindikira akaana kaali kaana kadimoni fizikali siri mutulo kubanga nali nsesema nvaamu omusaayi baali banjukira bandongooseza kiro n'akadde engulu okuva mu siyeta waliwo basisita bange bandwaza baali si balokole nga nsesema musaayi akaana kayimirira mu bbanga nekagamba Robert leero ofa bulijjo weepanka ofa leero ojja kufa nga gwe kaakalaba nga nze kaakalaba tiwali muntu akali era ebyakatonda nze gwe koobiraba kubanga ensi ey'omwoyo ebeera yiyo nga ggwe era toyinza kuyita guliro ga jangu olabe mujje tulabe eri ensi ebeera yiyo wekka kumpulira akaana bwe kayimira mu bbanga gamba Robert ogenda kufa nikagamba sigenda kufa mu linnya lya Yesu nikavaawo wajja omukadde w'emyaka 8 nangamba Robert leero ofa bukya weekyanga nemugamba sigenda kufa ndi mulamu kubanga nakkiriza Yesu
ne wajja omuwala yali aweze emyaka 15 naye n'ayogera bw'atyo nti ogenda kufa. Ne wajja omuwala ow'olunaku olumu n'ayogera bw'atyo nti ogenda kufa. Kwegamba stage zonna ez'abantu ze bayitamu zaggwayo nga bajja bakulangirirako nga bajja bandangirako kufa olwo bali mu bbanga bandangirako kufa. Kubanga kino kyabulamu kyenjagadde okwogerako, abantu bali erubaga bali nsambya abaavu n'abagagga. Ebintu bino babituukamu naye ne bwabibuulira ne bwabinyumiza abamulwaza tebasobola kukkiriza bagamba agudde eddalo. Batera kwogera nti aliko akazoole. Abamulwaza otegeeza bano abamukuuma abamuliko. Tebasobola bikkiriza kubanga baba bategedde nti alogootana. Omuntu ogutabuseemu. Kati nange mu kaseera ko bano basisita bange abandaba baakaaba bukaabi maziga. Nga balowooza ogenda. Baali balowooza ngenda ndogootana. So nga baawulira ng'oyogera ggwe. Abalokole bali kye baawulira njogera baali bawulira ngamba nti sijja kufa. Mu linnya lyesu sijja kufa. Kati bano abajanjabi bo kye balowooza ekibajjira kaweddemu bagamba kaweddemu era batandika n'okukaaba. Era basisita wange batandika kukaaba amaziga. Nze ne mbatuulira ne ngamba kubanga baali tebategeera nsi gye ndimu. Kubanga omulwadde bw'abeera lubaga oba nsambya abeera mu nsi ye. Kubanga gwe wadde maama olwaza omuntu oyo tewenkanankana bulumi n'ono gw'olwaza. Gwe obulumi obubwo owulira ku mutima olumwa tobuliidinga. Naye oli aba abuliidinga. Ng'abuwulira ku mubiri. Abuwulira ku mubiri abuliidinga. So basisita bange batandika kukaaba ne bagamba afudde. Nze ne mbasekerera. Naye nga buli musawo yenna yejjanga kunzijanjaba. Ngerinnya ntuma patience. Kubanga balaba nze jjukira omuntu gwe balongooseza lw'eggulu. Weetwala wekka mu kinaabiro teryakukwatako. Weetwala wekka mu kigo teryakukwatako. Abasawo nabo ne baneewuunya. Omusajja sitaani nannumba okunzita. Kubanga nkimanya abandaba bali eyo abasawo zino mu ddwaliro muyinza kuba muyina bye muyitamu nga tewali abiraba naye nga mmwe mwekka mwe mubiraba. Abalwadde abali tumanyi nti kasootuka mweyossa emizimu giba gitandise okkunona bajjajja mwekka mubiraba. Sitaani yali amaliridde kunzita kubanga mbuulira enjiri. Kati bwekyayita obudde ne buziba ne ngamba nti kiwedde mbawangu naye obudde bwe bwaziba bansumira ekinnya kyali kiwanvu ne bansibira ekinnya ne banteekamu. Bwe bamala okunyisibira ekinnya okunteekamu niinze oluusi nalowooza ne ngamba ensi lwaki yankyawa. Abantu bonna bakuŋŋaanya ensi yonna ne beetooloola ekinnya nze ndi mu kinnya wansi. Baali bayimba oluyimba lumu bagamba fa fa. Baali bakuyimbiddeko oluyimba fa nga mu butuufu bakutadde mu kinnya wansi. Kino kye kibeerawo ng'omuntu mumuziika. Kye kibeerawo ng'abantu babaziika. Omuntu babeera bamuziika ye ng'abalaba. Aba ategeera bulungi. Kubanga ekyayamba nze mu mubiri kale omubiri gwange oba gwali gufudde omwoyo gwange omubiri nali nfudde. Naye mu kaseera ago nze kye nalaba banteeka mu kinnya wansi. Bwe banteeka mu kinnya wansi abantu ne beetooloola ng'abantu abo beetoolodde nga bwe mulabye bagenze kuziika Segirinnya. We wadde bamuziika ndowooza naye ayinza kuba abadde abalaba Segirinnya. Kubanga mmwe muba muyiwako ettaka yali bbali tabeerawo awo. Yabeera bbali tabeera wansi mu kinnya. Tabeera wa nze mbabuuli. Ebizimu kijja tugamba nnyumba yange y'ennyumba yange. Nakyo kye tugenda kituukako ngenda banyonyola. Ye tabeerayo yabeera bbali. Kubanga omuntu bw'afa bw'ati yavaamu. Bw'avaamu mwe mutandika kukaabirira mulambo. Kati bwe bamala okunteeka wansi mu kinnya wansi ne bagamba fa baali bayimba oluyimba lumu fa. Kati nze n'enswala. Akati bwe nakijjukira ekyawandikibwa ekyo. Okijjukirira mu kinyamu. Ndi wansi mu kye ne nkijjukira. Kati amangu ago ngenda okulaba omuti ne gumera mu kinnya wansi wendi ne gukula amangu ago gwamera saawa ne gukulirawo ne gusituka mu bbanga. Kati gwamala okusituka mu bbanga ne gukuba etabi ne lijja gye ndi mu kinnya. Eddowoozi lyava mu ggulu. Eryo eddowoozi lyali lya kitange oyo gwe mbanyumiza atuula waggulu ennyo. Ali waggulu nnyo. Eddowoozi ne lingamba nti Robert kwata ettabi eryo. Ne nkwata ettabi eryo. Ne neewuuba ng'ebyewuubo bimanyi bintu bye bakola. Ne abantu bonna abaali bayimba oluyimba fa. Buli gwe nakubanga ng'agwayo mu kinnya, buli gwe nakubanga agwayo mu kinnya, buli gwe nakubanga agwayo mu kinnya. Bonna ne mbakuba oba baali kakadde kamu, bonna nabakuba ne mbaziika bonna mu kinnya.
Nekyane unyisa encha kumacha nasituka ngasuulira bulumi mu mubiri omuntu jukira gwe balongoseza olunaku olwo lumu. Nesituka abasawo banoonya ku kitanda bagamba alazeewa patience alazeewa kumbe nze nagenze mu ddwaliro okusaza enviiri. Abasawo batandika kunoonya mbiigo balowooza nti ngudde nfiiridde eyo batandika kunoonya buli wamu ne bagenda kulaba nkomyewo nsaza enviiri abasawo bonna bakwata ku tamani. Kyakutwala osala enviiri gw'omulwadde nawulira maanyi ninga kati ke kaseera ndeme kubeera wano kwerongoosaako naye banna naye ninewuunya amaanyi ga Katonda. Kati kiwa kyembanyumiza nti mu kaseera ako waliwo abantu abafa n'ogamba nti gundi yeebase mu buliri bulungi nga talwadde naye ogenda okukeera ku makya ng'afudde. Zezo entali ezibeerawo. Yensonga lwaki nze mbagamba nti oyina okubeera mu Katonda. Kubanga mu Katonda mwokka mwoyinza okulwanira entalo zo nga ggwe, kubanga waliwo entalo ezirwanibwa nga ggwe sooda. Olutalo lulwo si lwa maamawo nti ajja kuyambako, si lwa mugandawo nti ajja kuyambako, mugandawo talulaba, ne taata talulaba, ne maama takulaba. Weewakubadde waliwo omuntu yeebase naawaawo talaba ky'oyitamu. Naye ayina feeling ey'omubiri nti kubanga akulaba omira amakerenda, kubanga akulaba oli ku kitanda awo. Naye gwe nga ggwe olina olutalo lw'oyitamu oli awo. Olutalo lulwo ne Katonda wo. Kati bw'obanga ogenze ku kitanda nga teweenyweza ne Katonda nga weesiga mizimu gw'omanyi, kubanga emizimu tegirwanyisa mizimu. Emizimu giri gye mbanyumiza nti abajja mu foomu y'abantu gyali mizimu, kubanga emizimu girina sayizi zoona ku nsi kuno. Kasobola okulumba nga kadimoni akato, kasobola kulumba nga dimoni ya myaka 9 oba myaka 10, asobola kulumba nga dimoni wa myaka 4. Naye gwe agenda mu lutalo olwo ani agenda kulwanira ekyokulabirako nga Segirinya sawo zino abagenze ku muzika babadde bangi, naye ye abadde alaba waali naye nga tewali muntu n'ogwo omu asobola kumulaba wadde munnabyabufuzi wadde ayina $10 ne pound babadde tebasobola mulaba wabula okulwanira omulambo n'okulya emmere bye mbadde mulina okulaba. So obulamu buno obwa bulijjo bukwetaaga ng'ovudde wansi oyina enkolagana ne Katonda wo, ng'enkolagana yo ne Katonda wo weeri oli mwana wo. Waliwo ky'oyogedde kyenjagala okuwakanya, simanyi oba nzikirizibwa. Waliwo ky'ogambye nti emizimu tegisobola lwanyisa mizimu. Abagenda mu masabo oli naakujjanjaba naakuggyako omuzimu, akozesa ki okugoba ogwo omuzimu oguba gukuliko? Mukama yeebazibwe nnyo. Oyo kyakozesa abamu balina akozesa majini. Kansooke nzijawo nti kubanga omusawo ono omulaba abasamize balina emijini gye bakozesa okujjanjaba abantu, amajini ago era baziina mpewo. Kubanga kanzireko mpewo nze nakazaali mu myaka gyonna gye maze ku nsi gye nnina nagendako mu ssabo bwe nali nkyali wa myaka 25 era gwe mulundi ogwalisooka gwe gwali mulundi ogusembayo. Naye bwe nagenda mu ssabo omusamize yasooka na saanikira essabo lyonna, bwe yamala oddisaanikira nga taleseewo wadde katuli ka kitangaala n'asumulula zino endege, waliwo ekintu ekyazikwata kiziwanika waggulu amayembe muvaamu eddowoozi ligamba muzzukulu. Kati ne bandeetera baleeta bagamba waliwo akakazi katono kakuloga kasemba, ne bakoogezaawo. Bwe bamala kukoogeza ne bamaliriza ne bangamba kati genda otuleetere $60,000 n'embiraba byakukanga. Kati bwe natuukayo waka ekintu kyajja ne kinkwata muno ne kinsiba nga kyagala kungata n'omugongo. Kati kuva ku mulundi ogwo n'endayira nga asiridda mu ssabo. Kati kino kyekibeerawo nti omuzimu tegusobola kugoba muzimu. Omuzimu abeera yaani? Yejjembe yaani? Ejjembe abeera muntu eyafa nga yakaweza emyaka 5, afudde yakaweza emyaka 5. Kasoweza emyaka 5 ofukira wejjembe. Nedda. Myaka 10 ofuuka jjembe. Myaka 5 bw'otandika kufuuka jjini. Bw'ofanga wakaweze jjajjaawo ng'awezeza emyaka 5 mu ntaana. Oyo gwe bagenda ne bajjayo ne bagatta emiti oba bika bya biti 30 oba bika bimeka ne bakozesa emiti ne bajjayo omwoyo gwa jjajjaawo amaze emyaka 5 ne bakolamu ejjini. Naye ejjembe bakozesa omuntu amaze emyaka 10
nibakola ejjembe kati abana abasawo kye bakola bajjayo jjajjaawe yafanga takkiriza Katonda ne bamuleeta ngata mu jini kati wagata mu jini musajja azze ayagala kizimbe mu Kampala ayagala kukola sente kati bwo ayagala kukola sente bajjayo omuzimu ogwa Sobbi Sobbi ono yali omubbi ati bino bye tubagamba twagala mbitegeere bw'obanga wajeema oli mubbi tewakolera Katonda bwofa olaga wanga wali mubbi wetujjaawo omuntu bwofa nga wali musamize olagawa omuntu bwofa nga wali mubbi olagawa omuntu bwofa nga wali musinza Katonda kandi katukozese gamba oli mutuukirivu oli mutuukirivu olagawa saawa eyo nga wakafa omuntu bwofa nga oli mubbi abasamize bagenda ne banoonya bwoba oli mubbi owezeza emyaka 5 bakukomyawo oli omugaga gwajja nga avudde Kampala n'agamba njagala munkolere ejjiini mumpangire ejjiini linzibire sente bagenda ne banoonyayo omubbi eyakafa nga aweza emyaka 5 yali mubbi kubanga bw'ofanga oli mubbi ogenda mu underground era obeera eyo mu spiritual world mwogenda nyojo tosobola crossinga n'ogenda mu ggulu kubanga tewakolerera bwakabaka bwa Katonda kati omusamize bw'amala kuleeta emiti gye n'agizimba agenda eri oba emiti katugambe eyinza kubanga mpeta kati wamala kupanga empeta ne bazimbire emujini ne baguzimbira empeta bagamba kati ejini bagamba olaba nti empeta eno ye nyumba yo olaba oli ayambadde empeta naye ng'ejini liryomu bwe baali baliwange baali gamba nti ojja kutuulanga muno kati omuntu oyo gwe bagenda ne bajjayo jjajjaawe yafanga mujemu yajemera Katonda ne bamujjayo kati yajja ku nsi kutegomya abantu ate gino egirina amannya kuba ne bakubanze nafunako experience n'owulira gye bayita simanyi kayizi najo girina amannya permanent gakyuka nti kayizi yayiga ddungu be bayiga simanyi kayizi ddungu ate gye girina amannya bo baali kayizi birimu enjawulo kayizi jembe twawula amagini n'amayembe kati kayizi waliwo ejjembe lya kayiikuuzi kati waliwo ejjembe lye bayita nakasajja libeera kabaka lya kabaka nakasajja bagamba nti eryokuliwanga batemako omusajja obusajja mwe bali wanga susu nagwa we bali wanga kati ebintu bino mu watu badde tobimanyi gwe bwofanga wajemera Katonda gwe bagenda kukola mu ejjembe n'ojja n'otandika kuloga banno kubanga Mukama yebazibwe nze Mukama yampa experience nga nkyali daba na ine experience nga nkyali muto ni nange nebuuza experience nagifuna ntya nti omuntu bwafanga tasinza Katonda bagenda eri ne bamwongeramu amaanyi kati nakomawo ku nsi be bano bowulira aroga kati katugeze gwobo wali bwoba oli wafoli murogo kitegeeza oli mukulembezi bajja kujjayo okomewo otandike kuroga emirimu ojongere mu maaso abo be bajani basani abo be bajasi basitani bakozesa kutigomya ensi eno so kyekiri kye tubadde twogera nti obulokole lwaki tugamba obulokole bwe businga lwaki ye buli mulokole anyumya byamaanyi okusinga amadini amalala muwaana obulokole mutukana tulowoozesa nti fe ab'enzikiriza endala kati tetuli Katonda kati tuwaana obulokole ate nga naffe tusinza Katonda ali wa abalokole ffe abamu abatali baffere kati nze njogera nga nze njogera tewali anteeka mu ssente tewali yantuma wabula eyantuma yoyo ali waggulu ennyo kati gwali eyo oba oli musamize oba oli mulogo oba oli mutemu oba oli munnabyabufuzi nkimanyi nammwe n'abalamuzi gavumenti mundaba nze njogera nga nze Robert tewali yantuma n'abasamize bakkirizira mu Katonda yes tuyinza okugamba nti neddagala Katonda ogwokkirizaamu akuyamba anti abasamize bakkiriza mu Katonda Katonda kyoyo ali waggulu ennyo nedda abasamize tebakkiriza Mukama Katonda akkiriza oguli era bagamba bano boyogeddeko bamalayika ba Katonda oyo ali nabagamba abasamize balina bwe batendeka omuntu bamutendeka bwe batyo bagenda mutendeka bagenda kukolera sitaani bakutendeka bakatonda baabwe ba mirundi 3 Katonda w'ennyanja ye Mukasa ne Katonda w'omubbanga ye Kiwanuka ne Katonda w'ewansi bamuyita bulamu bamuyita jjajja bulamu kati oyo jjajja bulamu ye kabaka bwe batwala nga jjajja bulamu ba mirundi 3 byo Katonda baabwe kubanga omusamize yenna abo balina okuyisaamu tagabye sente oyo agaba sente kati ow'omubbanga ye Kiwanuka oyo Yesu gwayeyogerako n'agamba nti mu biseera by'oluvannyuma walijja ba Yesu bangi temugendangayo
be bannabbi ab'obulimba ba Yesu era basobola kutwala bulungi mu bbanga awo ne bakola gwoyo Yesu nokkiriza nti Yesu naawe nojja mu kyaki n'otandika kusabira abantu nga bakuwadde omujini gwo abantu ne bagwa abantu ne bawaayo n'olowooza nti yaani ye Katonda nedda ssebo nabagamba nti Katonda owaffe atuula mu ggulu ery'ekkumi tewali musamizi ayinza kulinnyayo tewali mulogo ayinza kulinnyayo bakozi be bamalayika mwabalogo abampuliriza abalina amajini mwabawanga amajini nkimanyi mu Expo TV mubeerako mwabawanga amajini temuli bamaanyi nnyo okusinga kakati nze ndi w'amaanyi mbasinga lwaki kubanga mwabawanga amajini mwabayina amayembe temusobola kunyumya bya mu ggulu osobola otula mu mpewo zaabwe n'osigaza obulamu zaabwe kakati gwo uliriza omwana empewo zaabwe bazijja mpakana nazo bo abasamize kyembasinzaako bo tebasobola kunyumya bya mu ggulu naye nze nsobola kunyumya ebyabwe mbimanyi naye byange tebabimanyi otegera bulu kubanga bo bakoma nti jjajja bulamu ye Katonda Lucifer mwenye mukasa w'ennyanja gwe basinza ne kiwanuka ali waggulu ebyo byonna mbimanyi bwe mbanga nsobola obimanya kitegeeza gwe n'obwona osindika omujini tegujja kujja ewange kubanga gumanyi gujja kukubwa miggo otegera bulungi kubanga ffe tulina bye tuyiseemu nga tuyita mu kufa oli najja n'agamba lwaleero ojja kufa kogwe naye neŋŋamba nti mu linnya lya Yesu we yali waggulu nnyo sijja kufa neesifa kati nti awanga amajini oba nti omulogo oba nti omusezi Katonda ffe yatuwa omwoyo si wa kutya ffe twaweebwa mwoyo wa buvumu otegera bulungi ate ffe abalokole abatuufu tulina emundu ezimu ez'omwoyo tuzirina kitegeeza nti omusamize bw'oba onumba nti omanyi ojja kufiirwa amajini go ojja kufiirwa amayembe go ojja kufiirwa emandwazo kubanga tojja kumalako naye nze kyensinza nsinza oli eyabitonda byonna kyovula bwe mba njogeza buvumu njogeza maanyi njogeza buwanguzi kubanga ndi kwoyo asembayo kubanga nze Robert tewali kitamanyi emizimu gimanyi amayembe gamanyi emisambwa gimanyi kubanga batera n'okumpita nga ndi musaya nga bagamba Robert jangu tuweereze tukuwe sente nze nkugamba nti nze nsinza Katonda kati nze tewali kiyinza kuntiisatiisa nze musajja watu siri mugagga nti nina sente wabula ekyobugagga kye nina Katonda ali waggulu ennyo nze n'obwoba ovuga Range Rover ya biliyoni zimmeka tenkanga kubanga nkimanyi kakati kubanga nkimanyi bwe baba bagenda kuziika ejja kusigala wano tosobola kunkanga nti kubanga ogenze n'olya mu hoteri ey'ebbeeyi nti kubanga oli w'amaanyi nze Robert bwesinza mumanyi era ne bwe mba nsabira omuntu nkusabira nkugamba nti nkukakasaani gwe nkubuulira gwe nsinza kubanga nsinza Katonda ali waggulu nnyo asinga byonna asinga ab'emundu asinga abalina bomu abasinga kati obanga ndi kwoyo ani ayinza okunkanga ani ayinza okunyeenya bwe banga banteeka mu kinnya kunziika Katonda ali waggulu nnyo najja nanyamba nenkuba bana badde bagenda kunziika bo ne mbaziika kati myaka jali ogwo mwaka gwali gwa 2006 kati wendi obanga basobola kunsindikira amajini ku buliri nze mwana soda bansindikira lyali jini nga bwe lijja ku ddirisa lyange nga bwe lijja n'elikoloba zaako bwe lityo nga spells zonna zitandika kunyingira kati nga nange ndi ku buliri nga siri mu kirooto nange nenkozesa amaanyi agange spells ezo nenzizaayo kwega noyita mu lutalo olwo nobeera mulamu kati nti essabo nti abasamize nti abalogo nti abamajini sina kiyentya nze nsinza Katonda ali waggulu ennyo kubanga ngamba mulokole bwoba wasalawo okusinza Katonda manya kyosinza manya kyosinza nkimanyi bangi mugenda ku nsozi abamu mujja kundaba nga muli mu nsozi mugamba mwagenda kunoonya Katonda naye manya kyonoonya bwoba ogenda ku lusozi mbugenze kunoonya Katonda beera na spirit of discernment bwoba tolina the spirit of discernment ojja kuvaayo yambadde kirala ate eri Katonda kuba yes nagamba nti nze bwe nagenda ku lusozi okunoonya Katonda bwe natuukayo nenfukamira gwali musana nze waliwo ebyange bye mbanyumiza sijja kunyumiza nti yali vision nti ya mukirooto nti yali vision oba nali nebase kino nakiraba zaali ssaawa 8 gw'emisana nabagamba nti bwe nagendayo gwali ssaawa 8 nga nfukamiddeawo ku lusozi ngenda okulaba eggundi lyegula eno vision yali ya lwatu Katonda n'atandika kugabira abaavu ebintu nkaaba amaziga nga siwali gwe nyumiza nti yampanze kumbe yali anjigiriza
amangu ago nasibwe emikono nesibwe empingo ku mikono nesibwa n'amagulu nga tsobola kweyinga nasibwa kubanga ejasiba gyali myoyo nejinsiba naye nesaba Mukama Katonda nansibwa kubanga nalina discipline of discernment nentegeera kyali kinsibye yensonga lwaki kugamba mulokole agenda kunoonya wekakasa wajjula ekimala waliwo abalokole nga temwajjula waliwo n'abalokole abamu nga bajjula bitundu waliwo abalokole abamu nga bajjula ne batuuka mu makati yawo kati bwe batuuka obwenzi ne mutwala najjulukuka n'asigala lye empute naye mulokole bw'oba osaba Katonda ogamba olumba mizimu wajjula ekimala bw'oba wajjula ki wajjula maanyi g'amajini wajjula mayembe wajjula ki kati kiri kuggwe kubanga ye Yesu bwe yatugamba nti walibeerawo bannabbi ab'obulimba kati gwe mulokole bannabbi ab'obulimba osuubira bali mu ddwa bali mu ggulu bali luddawa bali wano ku nsi kwe tubeera kakati bw'obanga wajjula Katonda agenda kuyisa mu masabo gonna nga tiwali naakulwanirira nga ye yakulwanirira nga bwe wajja malayika ow'ekizikiza ne yeesimba mu maaso go n'omulaba ng'ayakayakana nga Katonda akulaga nti oyo si malayika waaki wa musana malayika ow'ekizikiza kubanga kiringa kiri Adamu bwe yagenda mu mpuku ne yeebaka ono Sitaani Lusifa yennyini yajja ku ntaana nga Adamu na Eva bali wasi mu mpuku malayika wa Sitaani yajja n'akwata n'akuma ekitangaala wansi ku ntaana wano kati Adamu aba ali mu kizikiza munda agenda okulaba ekitangaala n'avaayo yagenda okuvaayo yasanga kano Lusifa kayimiridde kalinga malayika ow'omusana nga kona kakayakana Adamu n'afukamira n'asinza Adamu bw'asinza n'abuuza n'agamba gwe gwani Lusifa n'agamba nze malayika Gabudyeri Katonda antumye alabye obonaabona alabye oli mu kizikiza antumye nzije nkuyambe naye Adamu n'abuuza bwe yabuuza n'asinza bamalayika mu ggulu kwe kulaga Katonda bagamba olaba omuddu wo awambiddwa Sitaani amuwambe Katonda kwe kusindika bamalayika mu ggulu bajja ne bakubakana akasitaani ne bakagoba ne kagenda najja malayika n'agamba Adamu n'agamba ono gw'obadde osinza tabadde Katonda abadde Lusifa yennyini yabadde akulumbi Lusifa yagezaako kulumba Adamu emirundi egitali wansi w'ekikumi yamulumba emirundi gyonna naye gwe mulokole ogamba yerokoka oli eyo ng'okuba gudiikudde ogenda mu bivulu bya kamiliyoni ogenda mu bivulu bya palaso buli kivulu ekigwa bunavuuka abapya ogenda mu bivulu n'osalako n'olya n'onywa olowooza gwani wajjula ddala olina omwoyo okwawula ekibiina ekirungi omuyina tewajjula tosinga Adamu kubanga Adamu bw'aba yalumbibwa emirundi gyonna kati gwe olumbibwa emirundi nze njagala kutegeeza mwana soda abalokole olunaku lwe yatula n'ogamba ndokose otandikirawo kulumbibwa kasita olangirira n'ogamba nzaaliddwa nfuuse mwana wa Katonda Sitaani atandikirawo okusala amagezi engeri gy'anaakuzza kubanga luli nabagamba nti ze empologoma zatandika okuneegaya zigamba Robert komawo Robert ogende naffe komawo totulekawo ebika byewambwe luliwo yatula bwotyo ebika byewamwe bitandika kusala entoto nga birwana birabanga binaakuza kubanga olina bajjajjaawo emabega bangi abaafa nga tebalokose abaasamira abaasaddaaka abantu abaasala embuzi saddaaka ezoona zikulondoola mutegedde kakati wano wetuli mulokole ddala wajjula ekimala bwe bakusuula mu kinnya ky'emizimu osobola okuvaamu ng'oli mulamu naye ndabye abalokole abasinga ekibatwala mu kyaki jasi ndongo yamagero kakubanga bw'oteeka wali kyaki ng'esizi nga tiwali ndongo oyinza obutalabayo mu bantu tulina okuba endongo kati abasinga ekyuma kiri bwe kivuga okucamuka kuli kwona ne bajja n'osanga azina batuwa n'emmere kati ogenda mu kyaki abamu babawa n'emmere kati ogenda mu kyaki naye omuntu ono bw'ona omutwala mu lutalo tasobola kumalako tasobola emmere ffe boolaba nze omwana soda mpiseeko mu ntalo waliwo olunaku olumu bantwalako mu lutalo nange nalemererwa lwali lutalo lwa Museveni yali alwana twali tusindika busaali kugamba omusajja Museveni ono ewa Katonda kirabika alina kyali naye bwakuba mmwe mulabira wano alina kyeyayitamu mbuzeeko Pastor Muzaale ati bw'obuuza Pastor Muzaale nze ensonga lwaki mbagambye nti Museveni kirabika alina kyali si kirabika bulabisi alina kyali Pastor Muzaale yatugamba oba Museveni ali muki kubanga Museveni twali tulwana ne Museveni tuli ku lutalo tusindika obusaale abalabe kati abalabe basindika obusaale bungi nnyo kati oba basindika obusaale bungi nnyo nze natya ninziruka mu lutalo
bwenziruka mu lutalo nagenda nene kwekanga bali Museveni teyandaba ne Museveni kyava asindika omusirikale we namugamba genda ogwambe Robert omuzze mu lutalo ne bwe yasindika messenger yandaba nagamba omukuru agambye komawo mu lutalo tulwane ni kimanya ne komawo mu lutalo notandika kukuba akasaale kati akasaale bye bigambo bye tuba tusindikira omulabi kati omurokole gwe yarokoka ogamba yarokoka wajjula ekimala murokole muganda wange wajjula ekimala kubanga enaku zino gomulero go tuliko abantu batikirwa abavubuka batikirwa amaanyi twetegekera lutalo kubanga sawa zino tutendeka je erigenda kurwana mu lutalo rugenda okujja terugenda kusosora oboli murokole oboli nabbi oboli ani olutalo rugenda kutwalira naye kubanga avubuka sawa zino betegeka betikira kiwanuka betikira mukasa kubanga ndowooza sawa zino avubuka batono abamu bosanga ntayambadde bukomu esibolina obukomu bulimu amaanyi ga kiwanuka bulimu amaanyi ga mukasa naye abamu bambala nga tebamanyi bambi kati Lucifer bw'amala okusindika ebintu ebyo okuva emagumbi ne biyingira wano mu Uganda yagisindise nga nkwaso gwe bwogula nga tomanyi n'oyambala eri emagombe baba kulaba mu kompyuta zaabo kubanga kye bateeka mu kakoma ako bakimanyi bateekamu amajini mulimu amayembe kati gwe bw'omala okugula muvubuka alyeyo ne weetikkira tomanyi kyoyambadde kyovulaba twina abalokole tebaagala kubuuza Katonda nti wano wendi watuufu oba kino kyendya kituufu oba kino kyenkola kituufu just nosanga oli nasaba nayimira n'okusaba ku muzinda ayagala asaba ali wano n'abeekasubi bawulire Mukama ebambanje nyumba Mukama landlord amanja alowooza nti bwana ayise dozi alina okuwoggananga namwe agenda mbuulira Katonda agenda mbuulira alina okuwoggananga namwe musinziira nga musaba ebimu eby'10 Mukama Katonda atusaasire omwana soda Mukama Katonda atusaasire obanze kyengamba nti Mukama kino ekiteekawo lwakigendererwa Katonda ekiteekawo lwakigendererwa kubanga ffe abalokole emabegeri tuyina ensinza gye tubadde tusinzaamu ensinza gye tusinzaamu Bayibuli yaffe yennyini etugamba nti temusabanga bananfuusi kubanga bo baagala kusaba nga bayimiridde mu makubo nga abantu babalabe temusabanga bananfuusi naye abalokole ndaba abasinga ffenna mu Amerika wa bwe tuba tusaba Mukama nyamba ng'oyimiridde naye ate oli bwagenda mu ssabo oli bwamuyita jjajja bwamuyita muzzukulu afukamira tasobola kukyogera ng'ayimiridde n'okwekyusa osaba olukusa nga jjajja amaze kwogera mu guli ogulowooza ogunene naye abalokole ofu oba yensonga lwaki sitaani atujooze nnyo yensonga lwaki sitaani atukozesa kubanga Mukama waffe aliwo gwe tetumuwa kitiibwa awo wennyini awo tetumuwaki tetumuwa kitiibwa n'osanga oli n'agamba n'ayimba oluyimba bwenzijuukira eyo gye wanzija ne nfukamira nze wansi nkusinze ng'ayimiridde I'm not acting kifiringa bwenzijuukira eyo gye wanzija nfukamira bwendi mbanga azannya mbanga acting ati kubanga ayambadde akagoye kak'ebbeeyi tayagala kateeka wansi taata ndi wansi nkutenda nabbi kati nze bwembeerayo bwembeerayo amaziga mpulira gampitamu bwenkirabe amaziga gampitamu ningamba Mukama Katonda yamba otendeka abantu abanayigiriza abantu bo okusinza weewaawo ngenda kusaba for now abantu abo bawe enamba yo programu eno tugikomaawo tusinkane mu programu endala ne Nabbi Robert Mukama Katonda abawo omukisa nkyasigadde ndi oli nga bwe netandika tusingwire emirembe Robert nebaza Mukama Katonda abantu abankubidde amasimu naye Mukama Katonda mwewuunyiza ate n'okubira omuntu n'osabira omuntu ng'ali Saudi ng'ekintu kimuli mu mubiri nikimuvaamu Mukama Katonda nkwebaza byokola bino n'osabira omuntu ng'ali Rakai n'akuwa obujulizi Mukama Katonda nkwewuunya byokola n'osabira omuntu ng'omukono omutuufu tegukwata kati nga kwosajja nasabidde omuntu yankubidde esimu abadde ali wano Lugara nangamba nti avudde embala nanga nti omukono tegukwata amaze omwezi mulamba nga gwonna gwazimba gwonna gwasanye namusabidde mu dakika zibadde nga 2 akawungeezi kulya nampeereza obujulizi nti omukono gwawunye
nengamba Mukama Katonda oli mukulu kubanga simukuteeko ja simusabidde kusimu nebaza Mukama Katonda naawe agenda kukolera ali yampuliriza enamba yange yesimu eri 0765509 gwali eyo ng'oyina ekizibu kyonna kyakwata bw'oba okubira Robert esimu kusabira njagala okkirize togamba nti kangezese bw'ogamba nti kangezese tebijja kukola nkimanyi oyina abantu bangi baba kusabira ninga tebikoze oyina n'abasumba bangi abakusabira ninga tebikola nze Robert bwe nkusabira oba oli Kata oba oli mu America oba oli Rakai nze sinafuna kifo mu stage nga tojja kujja nkusabire nze njja kusindikira nkuweyo eri Mukama Katonda wange ali waggulu nnyo ajja kuwonya naye nkwegayiridde toba mukubuusabuusa bw'onoobuusabuusa tebijja kukola ojja kulya bajja kunyumiza nze na Robert bwe yansabira byawona yoga nti nze byange tebyakola kubanga wasaba ng'oli mukubuusabuusa Mukama Katonda abampeera omukisa nsigadde ndi tusingwire emirembe Robert nze Mukama Katonda yantuma sikusaba sente zo niyo okujja kuggwa omutima gwo gwe bw'oba owulidde n'owulira nti omusajja wa Katonda bw'agenda aweeyo kasente kiri kuggwe ng'omwokya ng'onjokyaye Mukama Katonda bawe omukisa amina weewaawo ye nabbi tusingwire mirembe Robert abanyumirwa ebigambo bye kati subscribinga nange ebigambo bye binnyumira tubeera wano nga nange njiga so ngenda kusaba subscribinge tusinkane mu story endala for now bye bye Export TV to the world.